atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'eddiini ey'Obusiraamu gye yatusiimira Allah subhanahu wa ta'ala nga y'eddiini yokka entuufu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا yenna alijja n'ekitali busiraamu nga y'eddiini, Allah yatukakasa n'atugamba nti falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah tagenda kukkiriza mirimu gye, tagenda kukkiriza ebyo byonna bye yakola, era tagenda kumusiima Allah kumuyingiza jjana. Agenda kubeeramu abo abagenda okufaafaaganirwa obulamu bwabwe. Nkakasa nti Allah yasaanidde okubeera nga asinzibwa. Ebisinzibwa byonna ebitali ye bisinzibwa mu bukyamu. Kyekigambo kya shahada ffenna ekyatuyingiza mu ddiini eno ey'Obusiraamu, era akyonoona n'akola ebyo ebimufulumya eri ebweru w'eshahada ey'Obusiraamu aba amaze okubeera ng'avudde ku milla eno ey'ekitiibwa. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'Obusiraamu, nga Allah yamutuma gye tuli nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Naamira omwoyo gwange n'ejjamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah tumutya mu kyama, nga Allah tumutya ne mu lwatu, mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola tukulembeze kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga oli wekka tunuulira enkolaganayo ne Allah mukasirise, kubanga abantu abasinga obungi bakola olw'okuba abantu babalaba. Naye bw'obeera wekka nga weeyawudde oli wekka, Allah omutya otya. Tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya fi sirri wal alani, kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya mu kyama ne mu lwatu. Baganda bange Abasiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala wasiya yange ey'okubiri gye njagala okubalaamira kwe kubeera nga twenywereza ku ddiini eno ey'Obusiraamu. Eddiini eno ey'Obusiraamu y'eddiini eyajja ne bannabbi bonna Allah be yatuma, n'abatuma n'ekitangaala kino eky'ebbeeyi, n'abatuma n'amakula gano olwaleero ge tulimu, ng'era Allah kwagenda okusinziira atuyingiza ejjana. Inna Allaha astafa lakum ddiin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yatulondera mu byonna, n'atulondera eddiini eno Obusiraamu erimu ebirungi, erimu okwesiima ku dduniya ne ku akhira. Y'eddiini ewa Allah ekitiibwa, y'eddiini ewa omutonzi n'emugulumiza mu bwomu bwe. Allah yatulondera mu byonna n'atusiimira eddiini eno ey'Obusiraamu. Allah atugamba fala tamutunna illa wa antum muslimun. Baganda bange, okufa tekujjanga gy'oli okujjako ng'oli musiraamu. Kkiriza osiramuke, ojeemulukukire amateeka ga Allah, onyweze ebyo ebyajja ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, weeyagalire mu ddiini eno ey'Obusiraamu. Bangi ekyengera kino tukirina, naye ate tetukyeyagaliramu nga ffe Abasiraamu. Osanga Omusiraamu ng'ababeera mu balokole alaga nti Obusiraamu bubi, abamu balinnya n'obutuuti obw'abalokole, n'alaga eddiini eno ey'Obusiraamu nga bw'eri embi, nga bw'erina obusosoze, nga bw'etaawa abakyala kitiibwa. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna, kubanga Obusiraamu tebwalekayo kintu kyonna, ensonga zonna ez'obulamu obw'edduniya Allah yaziteeka mu ddiini eno ey'Obusiraamu. Tubeere nga tweyagala n'ekyengera kino eky'eddiini ey'Obusiraamu, era Obusiraamu bwaffe tubusome nga tubujja mu Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ate tukolere nnyo ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa mu Qur'ani y'ekitiibwa ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weewale nnyo okubeera mu nsoowangaale ng'okolanga bw'oyagala, wabula kolanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakulagira. Khutuba yaffe eno ey'olwaleero njagala kwogera ku nsonga ennene egatta Abasiraamu mu misaayi gyabwe, nga y'ensonga y'okuyunga oluganda. Baganda bange Abasiraamu, buli muntu ali wano alina famire mwava, naye ankidhu ashirataka minan nar. Faayo nnyo mu bulamu Allah bw'akuwadde mu busobozi bwo, ne bw'oba toli mugagga, okulaba ng'onunula famire yo okuva mu muliro. Allah atuyingize ejjana. Tulagajjalira gye tuva,
netulagajagirira ensonga y'oluganda netukutulawo ensonga y'okubeera nga tuyunga oluganda Allah bwe yatulagira okubeera nga tuluyunga lwe luganda olwo olukugatta wakati wo ne banno min jihati al-ab wa min jihati al-um ku saidi eya taata gy'ova ne saidi eya maama gy'ova. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa bwe mutwe bwe musazeewo okubeera nga mukuba Qur'ani emabega ne sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne muva ku njigiriza ya Allah gye yabayigiriza ne sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne mbikuba amabega. Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa ne mbeera nga mwonoona mu nsi wa tuqatti'u arhamakum ne mutuuka ne ku kiseera eky'okubeera nga mukutulawo eŋŋanda zammwe. Mu bimu baganda bange abasiraamu ebisibukamu obwonoonefu mu nsi muno kwe kubeera nga tukutulawo eŋŋanda zaffe Allah mwe yatuyungira. Allah zategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa wattaqullaha alladhi tasaaluuna bihi wal arham, mubeere nga mutya Allah oyo gwe musaba naye entakira okubeera nga muyunga eŋŋanda zammwe. Baganda bange ensonga y'okuyunga oluganda nsonga nkulu mu ddiini eno y'obusiraamu. Min awjabil wajibat, byebimu Allah ku byeyatukakasaako nga bya si kyeyagalire. Oteekeddwa okubeera ng'oyunga oluganda mw'ova newankubadde nga abakuzaala si basiraamu. Tunuulira ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abantu be yavaamu tebaali basiraamu. Basahaba b'ekitiibwa baasiramuka naye nga balina eŋŋanda zaabwe nga si basiraamu. Tunuulira Ibrahim alaihi salatu wassalam, kitaawe teyali musiraamu ng'abajja n'amasanamu, naye tebwakyako olunaku lumu n'amujerega n'amukkakkanya n'amuyita erinnya lye, wabula yamugamba nti ya abati lima ta'budu ma la yasma, taata wange gwe omulungi, taata lwaki osinza ebyo ebitawulira ebitagenda kukugasa. Yamuyita taata, teyejjaako kitendo ekyokubeera nti si yamuzaala. Naye olwaleero abantu bangi agenda n'abeera ng'amuzaala ye Joseph, ng'amuzaala ye Jane, naye nga tamulabawo. Baganda bange ensonga muzimu ezoonoona mu nsi n'eziviiriddeko ensi eno okulaba nga obwonoonefu mwebuli, n'eziviiriddeko famire yaffe okulaba nga abantu bali mu kulegaŋŋana. Oli asindikira munne majinni, oli ali mu kubeera ng'aweereza munne ebigambo ebibi. Y'ensonga y'okubeera nga twava ku ibaada ennene, kuzimu ku ibaada ezitazanyirwako, ye ibaada ey'okuyunga oluganda. Kyava Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa okubeera nga mukutulawo eŋŋanda zammwe kigenda kubaviirako obuzibu bunene okubeera nga twonoona mu nsi. Mu bimu ebiva mu kubeera nga tukutulawo eŋŋanda y'ensonga y'okubeera nti abantu batuuka n'okugwa mu shiriki. Oli n'abeera ng'aloga munne, n'abeera ng'asindikira munne ebintu ebikyamu, n'agenda musaba amuloge amusiraanye ku lw'okubanga tamwagaliza kirungi. Baganda bange tutereere tulabe nga tuyunga eŋŋanda zaffe. Mu bimu ku bizibu ebivaamu okwonoona nga toyunze luganda kwe kuttiŋŋana olwaleero kwolaba mu b'eŋŋanda ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku munne, ng'oli tayagala na kumanya bikwata ku baŋŋanda ze. Tuyunge eŋŋanda zaffe buli omu gy'ava, mu famire zammwe gye muva, mubayunge nga mubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mubakolako daawa. Abatali basiraamu basiramuke, abakyamye ne bava ku manihaji entuufu nga bali mu bikolwa ebya shiriki, bali mu bikolwa eby'okusamira, mubazze ku manihaji ya Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ne Allah yayogera ku bantu abakutulawo eŋŋanda. Allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhumullah, beebo Allah be yassaako ekikolimo fa asammahum wa ama absarahum, Allah yabaziba amatu n'abaziba amaaso okubeera nga tebalaba.
Lwaki tebalaba? Kubanga tebategeera Qur'ani kyebalagira, tebamanyi bukulu lwa kubeera nga bayunga oluganda. Baganda bange, ensonga y'okuyunga oluganda tugitwale nga nkulu mu ddiini eno y'Obusiraamu. Buli omu tunuulira famire yo mwova, oyunga ab'eŋŋanda zo, sayidi eya taata ne sayidi eya maama. Ne Allah yagamba nti ulaika alladhina yal'anuhumullah, beebo Allah be yassaako ekikolimo. Lwaki okkiriza ekikolimo kya Allah kikugweku? Kubanga ekikolimo kitegeeza Allah akugobe mu kusaasira kwe. Kyova olaba famire zaffe nnyingi, buli omu tayagala kumanya bikwatagana ku munne. Bwe buzibu olwaleero bwe twafuna ffenna ab'eŋŋanda mu famire ez'enjawulo. Allah okussa ekikolimo ku bantu abo abakutulawo eŋŋanda. Bw'omala okukakasa omuntu nti bw'atyo bw'afaanana, tayagala na kumanya bikwatagana ku baganda be, ate laba bw'omufudde okubeera nga ggwe oli nfanfaawe nnyo, oli mukwano gwe nnyo, otambula otya n'omuntu Allah gwe yassaako ekikolimo, nga Allah yamugoba mu kusaasira gwe. Ulaika alladhina yal'anuhumullah, abo Allah subhanahu wa ta'ala yabassaako ekikolimo. Nsonga ki olwaleero eziviiriddeko abantu okubeera nga bakutulawo eŋŋanda? Ensonga esookera ddala aljahlu biddiini, abantu okubeera nga tebamanyi ddiini. Obusiraamu kye bukulagira okukola. Abasiraamu tetusomye busiraamu, wabula tubunyumyako obunyumya ku lulimi zaffe. Oli n'aganze ndi musiraamu, abanzaala bonna basiraamu, naye teriiyo kabenje kanene nga ka butamanya. Era omuntu buli waatamanya atawaanya nnyo society. Ne bwe guba muzikiti abasinga ogisumbuwa be batamanyi. Aljahlu biddiini, abantu basumbuwa nnyo famire zaabwe lwa butamanya. Oli n'aleeta ebintu ebitategeeragana, naddala nga Allah agezesezza famire, n'agezesaamu omuntu nga Allah yamuwa ku ssente, ate n'amwambaza ekyambalo eky'obutamanya. Oyo abeera wa bulabe, obulabe bwe bubi nnyo, asinga n'omuntu anywedde obutwa, kubanga kyayagala kyakola. Alina ebintu bibiri byakabenji. Ekisookera ddala aljahlu, obutamanya. Ekyokubiri ssente nga zaalina nazo kikemo, kati buli kyayagala kyakola. Bebo boosanga nga obusiraamu bukugamba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira nti amalaalo, entaana tesimeetingibwa, tetugizimbako, nga ye agizimbako. N'aleeta ttalazo, n'aleeta tairozi, abamu bateekayo n'amataala. Olw'okuba bambi tamanyi, ate ne ssente zaalina alaba zimuwaga, ateekeddwa okukola kyayagala. Baganda bange, obutamanya bulwadde daa'un katil. Obutamanya ndwadde yennyini etta okusinga ne kansa ne sukaali. Kasita Allah akuwa ekigeze ekyo eky'obutamanya, naye bituleetedde okutulawo eŋŋanda zaffe aljahlu biddiini. Abantu obutamanya busiraamu. Bannaye tutuule wansi tusome obusiraamu nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza, nga basahaba bwe bawangaalira mu b'eŋŋanda zaabwe ezaalimu abatali basiraamu n'abasiraamu, naye baabayisanga batya. Naye osanga omuntu nga bukeera ku makya wa muganda we waayita tayagala na kutunulawo. Ye buli kiseera alowolereza mu bintu bya ddogo. Oyandoga, oyansindikira amajinni, olumba olunnuma muganda wange oyo. Baganda bange, aljahlu biddiini, ekireese ensonga zonna obuzibu bwe kubeera nga abantu tebamanyi busiraamu. Era obutamanya busiraamu bwe bututuusizza wabi, eŋŋanda zaffe ne zisasika. Oli ne bamugamba nti munnayi muzeeyi afudde, tugabe emmaali ye mu shariya, mu busiraamu. N'agamba wano shariya tejja kukola, Katonda si yakola emmaali eno, tojja gigabayo. Kyekisumbuwa abantu aljahlu biddiini, okubeera nga abantu tebamanyi. Ensonga ey'okubiri, muzimu ku nsonga eziviiriddeko abantu okubeera nga bakutulawo eŋŋanda zaabwe, alhasad, ensaalwa eri mu b'eŋŋanda ebamalawo. Oli walaba munne nga Allah amusitudde ku ddaala, amuwadde omulimu, amuwadde ofiisi, oluusi avuga kamotoka n'azimba omutima n'awulira nga afa. Naddala ab'eŋŋanda beetemyetemyemu nnyo olw'abamaama abatuzaala. Olwaleero abantu bali ku mabeere. Baganda bange abasiraamu, oluganda tebalugattira ku mabeere, oluganda balugattira ku taata. Taata yakola famire, taata yagatta abaana, so si bbeere lya maama wo.
naye olwaleero amabeere gabonoonye naye ensaalwa kasita eyingira mu b'eŋŋanda ansinga atya lwaki takusinga Allah yasukkulumya abantu kubalaba buli kyolaba ekirungi kyotalina ng'olaba muganda wakirina weeyagale nakyo oyo muganda wo musabire Allah mwongere ate naawe osabe Allah amawanika ga Allah gakyaliyo Allah ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa was'alu llaha min fadlihi kyolaba ekirungi nga gwe tokirina teweemenya mutima nakuloga munno nakumusindikira majinni was'alu llaha min fadlihi ebirungi bya Allah tebinaggwayo mu mawanika ge saba Allah akuwa ebirungi naye osanga abantu ng'alina owooluganda gwe ng'ensaalwa yeebasumbuwa wakati awo era abamu bafundikira bagamba oyo gundi yatuloga naffe twali badde bagagga naye yatuyoola ebigere emikisa gyaffe gyonna baagitwala abo naffe twali badde ne ssente baganda bange mwewale nnyo okubeera mu famire ensaalwa ebamalawo ate obuzibu obuli mu nsaalwa alhasadu yaakulu lhasanat ensaalwa eri ebirungi byo byokola bwe ziba swala ensaalwa ezitwala bwebeera saddaaka ensaalwa ezitwala bwebeera ibaada yenkana atya ensaalwa egitwala mwewale nnyo okubeera n'ensaalwa ku baganda bammwe ne mu society ey'obusiraamu naye alhasad ensaalwa ngaetwonoonye mu famire sanga oli agenze mu ssabo okuloga munne kumusindikira majinni tamwagaliza kirungi ekyo kyalina usanga oli ng'atuuzizza abasiraamu abannyonnyola ebibi ebiri ku mukulu we ku muganda we oba mutewe neweebuuza noga bano baluganda baabaki kuyombagana buli kiseera n'amwogerera ebigambo naye ng'ekibasumbuwa kiri ku mutima tereeza omutima gwo Allah bw'atyo bw'asalawo wano teri muntu ali mu nsi mu famire mwoli nga waliwo alina riziki ya munne buli omu ali ku riziki Allah gye yamutegekera nahanu kasamuna bainahum Allah yagaba riziki n'azitematema yenfuna yeeyo Allah gye yakutegekera naye tereeza omutima gwo ku b'eŋŋanda bw'obalaba n'ebirungi basabire Allah bongere gwe tulaba abantu nga bali mu famire nga bonna balina ebyenfuna famire bweyanguwa okutambuza ensonga nga mwenna mulina ni lwaki toyagala ate banno babeere ne ssente maama wammwe newaanaalwala mujja kuba basatu abalina ssente mugende India mumujjanjabe maama wammwe newaanaaba ayagala hijja munnammwe asobola omumutwala kulwokubanga alinamu kasente naye lwaki olaba banno nga Allah abawadde n'ozimba omutima n'owulira ng'ofa n'owulira nga gundi oyo tumwagaliza abeere n'ekirungi baganda bange ensaalwa mu bimu ebikutulawo eŋŋanda zaffe yensaala olwaleero gye tulina etumazeewo uli n'abeera ng'alaba muganda we mu famire yafumbiza abaana n'ayogera ebigambo ebitategeerekeka buli w'omuyita munnaaye tujja kufumbizaayo muwala we agenda kufumbirwa n'atunula ebbali bw'oba omuweereza kaadi n'ageera ne kulu n'agenda kufumbiza banaafumbizaayo n'obwana obuto kati we batuuse ekikwogeza ekyo kiri wano ku mutima era ebiseera ebisinga obungi ebigambo bye twatula ku ngulu bye biri ku mitima ogenda okulaba oli ng'avuddemu ogugambo ogunene ensaalwa mbi nnyo yaakulu lhasanat eri ebirungi byaffe nga bw'olaba omuliro bwe guli enku lwaki okukkiriza ebirungi byo bigende olw'ensaalwa abamanyi ab'obusiraamu baali bannyonnyola Qur'ani mu suratul Falaq nga Allah atunnyonnyola qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri naffathat fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad amanyi batafsire baali bannyonnyola aya eyo wa min sharri hasidin idha hasada Allah tukusaba otukingiriza obubi obuli mu nsaalwa naye Allah yasooka kutulaga wa min sharri naffaathati fil uqad Allah tukingiriza obubi obuli mu bantu abalogo Allah nazzaako tukingiriza obubi obuli mu bantu abalina ensaalwa amanyi batafsiri batulaga nti ow'ensaalwa n'omulogo ala darajatin wahida bali ku ddaala limu
lwaki okkiriza obeere n'omulogo mufaanagane? Lwaki okkiriza ofaanagane omulogo olw'ensaalo naye ng'ekikusumbuwa kulaba nti Allah alina baagabiridde, alina baasitudde mu famire yo, ate gwe n'ozimba omutima. Baganda bange, tutereeze wakati w'eŋŋanda zaffe. Eyo famire Allah mwe yakusiimira oveemu, nga mwolina okusibuka, si kweyagaliraako era si kusalawo. Bw'atyo Allah bwe yasalawo obeere mu ggwanga eryo mwoli, ove mu famire omwo mwoli, nga si kweyagalirawo kwo, gwe musaayi gwo mwolina okutambulira. Bw'olabanga banno nga Allah alina kyabawadde nga kirungi, basabirengako Allah abakuumire ekyengero ekyo, so si kubakwatibwa nsaalo na kuboogerera bigambo. Nsonga eyokusatu gye nsembayo mu khutuba eno, mu bimu ebituleetedde abantu b'eŋŋanda okulaba nti bakutulawo eŋŋanda zaabwe, annamiima, kwe kutambuza olugambo. Olugambo buli we lubeerawo mu famire, hatta ne mu society, olugambo lwonoona nnyo n'okusinga omulogo kyayonoonera emyaka 10. Naye osanga abantu nga ajjeena ebigambo ewa muganda we n'abitwala ewa sisita we, bw'akyalako ewa sisita we mukono n'atwalayo olugambo n'aluzza ebugiri. Baganda bange, olugambo, okumanya olugambo lubi lwonoona nnyo mu sekendi sintono okusinga omulogo kyasobola okulogera emyaka 2 ow'olugambo aba yamaze dde okwonoona mu sekendi emu bweti. Oli n'afundikira nga ayagala kutta munne, n'afundikira nga ayagala kuwa munne butwa olw'olugambo olumuleeteddwa, n'afundikirwa nga ayingidde essabo lwa lugambo. Okumanya olugambo lubi lwe lusinze n'okwonoona society y'Abasiraamu. Batambuliza ensonga z'Obusiraamu ku ŋŋambo. Olugambo olwo mulaba lwe lutabula ne social media, kuyisaako kigambo bwe kiti ekitali kituufu, ensi n'ekwata omuliro. Naye butyanga buli mu famire. Baganda bange, olugambo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, la yadkhulu aljanna, tagenda kuyingira jjana kattaatu omuntu yenna alina olugambo. Mu bimu ku bubonerezo eby'omu kabuli omuntu byagenda okufeesinga nga Allah amuyingizza entaana, kutambuza lugambo. Hammaazi masha'in binamim. Lwaki otambuza olugambo mb'eŋŋanda? Tokimanyi nti olugambo lwonoona? Tokimanyi nti olugambo lusobola okubeera nga luleetera munno okubeera nga aweebwa obutwa? Olugambo lwonoona, era ze zimu ku bisinza okubeera nga zoonoona wakati w'ab'eŋŋanda ababiri. Tubeere nga twewala ebigambo ebisobola okubeera nga bivaako bannaffe okubeera nga bafuna obukyamu n'okubeera nga bazimba emitima eri bannaabwe, kubanga olugambo okumanya lubi, eyo gye mulaba olwaleero abantu gye beegattira ku mitimbagano, ekikyasinza okwonoona eyo ku society, lugambo lusobola n'okubeera nga lusaanyaawo eggwanga, lusobola n'okubeera nga luwamba gavumenti olugambo. Naye ate butyanga olutadde mu famire nga gw'olukolako wa luganda lwo, ne tufiirwa abantu nga baŋŋanda zaffe. Senga awo najja oba muganda wo najja n'agamba nti taata teyafudde yekka, gundi yamutta, gundi yamutwala eno n'amuwa eddagala, okuva gundi lwe yamukyalira wano obulwadde kwe bwatandikira n'afa. Baba Zaidi eyatta taata, famire neesasika lwa lugambo. Baganda bange, eŋŋambo tubeere nga tuzeewala. Sirikako, man sakata naja, buli yenna asirika awona, buli asirika bw'ati awona. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, akkiriza Allah nga mukakasa n'olunaku olwankomerero, faliyakul khaira, ayogerenga ebigambo birungi, n'ebyogera ku social media bibeere birungi. Bw'oba tolina birungi towandiika, bw'oba tolina birungi tokomentinga. Faliyakul khaira, akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, ayogere birungi. Aw liyasmut, talina byayogera, byatayogera ebirungi abireke, asirike. Kyekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatukubiriza. Naye lwaki obeera mu society n'obeera mu b'eŋŋanda ng'ekisumbuwa abantu bigambo byo? Muntu abeera ku mukutu
n'alikodinga n'asuula eri ensi naye nga wallahi asaasaanya lugambo. Abantu ne bavaayo. Abantu abo ogenda basangawo beenenyeza enkya nga Allah akututte. Ogenda kuŋŋaanya di social media ogyetondere ku kigambo kye wateekako ekitali kituufu. Ab'eŋŋanda zo ogenda kubasangawo batuuze ti kye nayogera tekyali kituufu. Kyava nabbi atuwa amagezi, man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra. Yogeranga birungi, wandiika birungi by'owandiika, by'olikodinga bibeere birungi, aw liyasmut. Bw'oba tobirina beera ng'osirika osobole okutaasa society ne family yo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زلمو كلاميرو مويو غانغني جامو كبيرانغا تتيا الله سبحانه وتعالى. Tukimanyinga bulijjo nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala lyekkubo lyokka ery'okwesiima ku dunia ne ku akhira. Era nziramu okubalaamira okubeera nga twenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu. Tusabenga nnyo Allah tujjulule nga tuli basiraamu. Bangi Allah abatwala nga si basiraamu, bangi Allah abatutte nga tebasiramuse, abamu Allah n'abatwala nga n'amazambi amanene tebageenenyezza. Baganda bange tudde eri Allah tunyweze eddiini yaffe ey'obusiraamu. Ate obusiraamu tubusome. Obusiraamu mubugjeemu bujja kajanja na katinko, mutuule wansi tusome obusiraamu. Naye olwaleero abantu tebaagadde kusoma busiraamu, ate baagadde nnyo okulaba nga obusiraamu bwe bataasoma be bategeerera ate abo abaabusoma, era nga n'amaanyi balina mangi. Abantu bemulaba abasinza amaanyi ku mitimbagano eyo nga bakambwe nnyo tebaasoma busiraamu, wabula bo baliwo kunakada kulondobamu nga gwe mulimu gwabwe, naye nga obusiraamu tabusomangako. Buli asoma obusiraamu Allah amuyisizaako ebintu bingi, society neeterera. Ne bw'obeera mu famire yo nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa anziru ashirataka al akrabin. Abantu b'ab'eŋŋanda bayambeko, obakoleko da'wa, obasomesa obusiraamu. Olwaleero tugenda mu sizoni ez'okumalako emyaka, owulira ku rediyo ez'enjawulo famire ziyita abantu bajje bamanyagane. Famire y'egundi tubayita mu lukiiko lw'okumanyagana. Baganda bange abantu mbasomesa obusiraamu mu famire. Tuli bubi mu famire, ate abantu baagala kuwuliriza baseeka bali mu famire, bwe bagamba ebituufu nga babatuuza. Oli agamba obusiraamu bwakondola. Naye famire zeetaagisa abantu okubeera nga bazisomesa. Busomese abantu bategeere Allah, abantu basinze Allah mbwemu. Abantu bali mu kusinza ntaana, abantu bali mu kusaba bafu, abantu bali mu kuroga bannaabwe mu famire. Wa anziru ashirataka al akrabin. Sookera kuba famire bo batiisa omuliro bayingire ejjana ng'obasomesa eddiini Allah gye yatuma ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbasomesa tawhid, abantu bamanye nti eddogo n'okusamira n'okweyambulula ebisiraani bikola bikontana n'eddiini ey'obusiraamu. Naye abantu tebamanyi. Tubakuŋŋaanya kubabuulira nnyiriri. Ekyo tekiyamba nnyo nga muntu kumutegeeza nkolagana ye na Allah. Famire tuziyambeko okuzitegeeza okudda eri Allah, abantu babasomese bategeere. Olinga ne bw'aba amanyi eddiini, kyemugamba nti muzeeyi yafa, emmaali ye erina ggabwa mu busiraamu, nga tajja kwesitala ate kukuba bituli mu shariya. Shariya gy'okubamu ebituli, shariya ya Allah. Naye yagenda naga nti Allah tankolerangako wano ssente. Bye muŋŋamba nti emmaali egabwe taata yegireka, shariya egabe ng'egaba eti. Abaana n'ab'obulenzi baagala kugabana kyenkanyi. Baganda bange abasiraamu, famire zaffe tuzitaase nga tuzisomesa, abantu bategeere tawhid, bategeere ebikolwa ebibi ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu. So si kuŋŋaanya bazzukulu n'abaana n'abakyala ne mukuŋŋaanaawo ne mufumba abantu ne bagenda.
ategedde nti ono taatawe, ategedde nti ono sengaawe, naye ategedde Allah kyamwagaza okuwangala nakyo mu nsi. Njagala kufundikira n'ensonga bbiri ezisembayo ku ebyo ebikutula eŋŋanda zaffe tubeere nga tufundikirako tubeeni. Ensonga endala, taakhiru kismatul mirath. Buli we tukeereyo okugaba emmaali ey'obusika mu famire, lwaki mukkiriza emmaali Allah gye yagaba n'ebeeraawo emyaka n'emyaka nga tegabwa? Abantu abayita ba chairman be families, omuntu alemesa okugaba emmaali ya kitaawe kubanga aga nti nze musika, nze chairman, nagirekaawo emyaka n'emyaka, banne ne batuuka n'okufa nga tebafunye hakki yaabwe. lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Allah abalamira eri abaana bammwe ezzadde lye mulese babeere nga bafuna omulenzi afune emigabo ebiri ku ky'omukyala kyateekeddwa okufuna, naye emmaali okugikeerera obutagigaba bye bivuddeko obusambattuko mu famire, ne tufuuka abantu abeeyagaliza ne tutalowooza ku bannaffe. Aba ne batuuka n'okukubaŋŋana ne balwana, mulaba famire nga ziri ku TV balwanira mmaali, ono agaanye ogigaba ate nga naye si ye. Tolowoozaamu nti eyo eyagikola n'agireka naawe ogenda gireka enkya. Buli we tuliisa okugaba emmaali ey'obusika ereeta embeera embi mu famire. Abantu ne bayiwa omusaayi ku lulwo toyagala mmaali egabwe. Wano tewagabwa, temujja kukwata ku mmaali ya muzeeyi. Muzeeyi nze bwe yalondanga omusika, baganda bange abasiraamu bwe tuba twagala okuwona kuzimu ku ntalo ezituviiriddeko obuzibu, ezireese abantu ne mulaba n'abakyala nga bali ku TV balwanira mmaali ya busika, kugikeereya gigaba. Otuuma yakyawa emyaka 2 emyaka 3, siraamu butugamba okwanguyiriza okugaba emmaali eyo ng'abantu bakyalimu n'ekiwungobero ky'okufiirwa nga tebannafuna birowoozo by'amaanyi nsi kubayingira mu mitima, nga bakyalowooza ku mukadde waabwe oli gwe beebasiza wali. Naye abantu ne mubaluyisa emyaka 3 emyaka 5, mmaali egenda mu myaka 2 tegabwanga, abamu ne bafa, abamu bali mu makooti lwa mmaali. Buli we tukeereyo okugaba emmaali ey'obusika kituleetera famire okubeera nga tweyuzaayuza. Ate era abasiraamu tukimanye nti mu dduniya muno mwoli ozitoowa ebintu ebyo, ne bw'onoobeera ne ssente, ne bw'onoobeera nga oli mufuzi nga gwe pulezidenti, ebintu 2 bye bizitoya omuntu mu nsi. Ekisookera ddala ddiini ye. Omuntu azitowa busiraamu. Tubadde tusaala naye ku Umaru, tugende tumuziikeko. Siraamu oyo abadde wa muffe, tugende tumuziikeko. Eddiini abakusaalira muwendo munene okuva luwinga, kyava nabbi yaga nti omuntu bw'asaalirwa jeneza abantu 40 nga tebagattika ku Allah, omuntu oyo Allah amusonyiwa. Omuntu azitoolwa ddiini gyawangaala nayo, ne bw'aba eri mu kikristaayo, n'abo abakristaayo bazitowa eri mu kereziya ku lw'okubanga musabi, naye eddiini ey'obusiraamu yezitoya omuntu n'emuva luwinga. Mu nsi muno ozitowa ki? Omuntu alabanga alina essente alabanga azitowa. Omuntu azitowa ddiini. Ddiini y'evva ly'omuntu ne famire yammwe. Ekyokubiri omuntu kyazitowa ye famire mwava. Omuntu azitowa famire. Era ogenda okulaba abantu baziika lwa famire erinnya lyo taatawo lye yakola, famire yaawe yafiiriddwa, ng'abantu bajja bakuziikirako lwa famire. So si lwakuba gwe gwinza okuba tolina byozitowa nga abantu tebakumanyi, naye nga bamanyi famire. Mugezeeko okulaba nga famire zammwe muzikuumira ku busiraamu, zisigaze amannya, zisigaze ekitiibwa. Naye olwaleero otunulira abantu abaliwo, Allah bw'aliba atuggyewo amannya gaffe gagenda kusigalawo ku famire. Kuba ffe olwaleero abaliwo tuliira ku mannya g'abajjajjaffe ge baakola ne bagazimbirako famire. Yoga famire ya Sheikh Bosa, famire ya Sheikh Songolo, gwasigaddewo nga Bosa olwaleero junior, nga Songolo junior, ozimbye otya famire? Omuntu azitowa ebintu ebyo, ddiini na famire mwava. Era bw'omala okufa nga b'eŋŋanda batuula.
Abooluganda basazeewo, abooluganda bagambye ajja kuziikibwa gindi. Tosobola na kubeera nti bazze omuziika tekuliiko wa famire ye. Ne bw'obeera ne ssente bajjaga bulijjo omusajja alina ssente talina baganda be. Muvaliwinga ennyo famire mwe tuva. Leka kubeera mu famire olabe ng'etalina makulu. Mukuume famire zammwe zisobole okusigaza ekitiibwa Obusiraamu, ne famire zammwe mukuume oluganda olwo olw'Obusiraamu, oluganda olw'omusaayi bwe tunaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Maliza ne hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yenna ayagala Allah omwanjuliza ebyenfuna, Allah biteeke mu baraka, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, Allah okumuteera baraka mu buwangaazi bwe. Nabbi yatuwa amagezi gali aga, yagaa nti falyassilu rahima, ayunge oluganda. Osanga ku nsonga ezikuleetedde obwavu, ezireetedde famire yammwe okulaba nga temuliimu bantu balina ssente, muddeeyo mutuule mulabe enkwatagana yammwe n'abooluganda efaanana etya. Ekyo Nabbi yakyogera as-sadiqul amin, ayogera ebyamazima atalimba, nti yenna ayagala Allah amugaziiriza ebyenfuna n'obuwangaazi obuwanvu yunga luganda. Kuba ttooki mu famire yo, kuba ttooki mu buwangaazi bwe mweyisa mutya ne baganda be. Naye abantu balemye okuyunga oluganda, bali mu kulogaŋŋana, bali mu kusamira, bali mu kukola Allah by'atayagala. Ono tayagala gundi, oli tayagala gundi, tayagala namulabako. Baganda bange, okuyunga oluganda ze zimu ku ibaada ennene ze tulina okufaako ennyo okulaba nga tuzikola tutuuke maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.